Hello guys, welcome to my channel. This is Patricia's Latest and it is Trisha here. So guys, today mbaletedde Princess Amira ng'ono notatera kulabika nga ajja okwogera wabula leero agiddemu vibes za bufumbo azze okubulirira ku baana bawala n'abakyala bonna abali eyo ku bintu eby'enjawulo era nga njagala mbere nga mbalekera namwe mulize ku kyagamba. I'm not actually. I don't know my number, but I'm okay. It's okay. Gokyalina ebyokuvumbula bingi ekyo kibuzo kimbuza lwakuba tomanyi okyali muto naye gyendi jojja siringa kulimira ojja kumala okitegeere tolowooza nti abakyala bali mu bifo namba 2 namba meka bonna basooka nga gwe basooka kuloota naye ova mu kuloota n'ojja mu reality eyo yensi kyenabagambye nga ntandika nti tuli mu ssomero ly'obufumbo era gwalowooza nti no oli ku university kansome male banagenda kusilayinga ngenda nga out we olumala okusoma ate nga obulamu obutuufu butandika obulamu bw'okuhasolinga obulamu bw'okunoonya future obulamu bw'okunoonya omusajja ewaka bwakuteeka ku pressure you know abasajja bano bagamba nti sina mwana sina kubanga mungenda kungamba nze saga musajja alina abaana be sina kisanga mukasajja alina mukazi byonna bigenda kwapeninga ojja nakukkiriza era mugenda kukkiriziganya n'omusajja gw'ogenda okufuna nga tamulina gw'ogenda okusooka okubeera omwana atakweke akweke nga tayagala bamanye nakumanya obeerewo omusajja nga tayagala na kika kye kikumanye abamu munjulira abali online abamu ebyo bibatuuseeko so wekituuka kwa Amira ate awo kiba kisoundinga big but katonda yatulonda nga ffenaffe bamu nga bw'olina omusaayi bwenguyina bw'ossa bwenzisa ndi mu kunywa ku mazzi mu kakopo ka plastic just as you do at home okitegedde so n'ebyalavu bwe bintuukako oba njimanyi nnyo oba njagala nnyo oba njiyimbako nnyo tekitegeeza nti ate olw'okuba njiyimbako n'omusajja nzijja mu mutonzi no and besides that oba bagamba netiwaaka evuddeko network eteredde njagalayo omuntu agamba nti kati eteredde tugende maaso kweri okay tekiri about that munnange omala kula bw'obanga oganye okutegeera obutegeezi ng'okyali muto okukula kugenda kukako otegeera okukula kugenda kukako otegeera ojja tegeera lwampaka waliwo abamanyi okungamba but you're so beautiful osobola okubeera mugoteko oh my dear munnange yanditira okubeera mugoteko yali musajja single man atalina mukazi onayongedde n'agamba abawala nti obyemuddawo ne mufantasizinga n'obeera ne picture ya guy gw'oyagala mutwe ekiri ku ground kiralamu my dear ayagala mubeere ng'ate mugendera ku kyabagambira agambye awulire atawulira ebyo byemufantasizinga ne mugamba njagala gaye ng'alina apartment ya service byonna twabikola but time came ne tugamba okay this is reality byakwesudia kakiri eri gwe omwana omuwala okusalawo nga tonnaba kukola nsobi onoonya kiipa oba onoonya guy choose it's about you gw'osalawo nti noonya guy bw'oba osalawo okunoonya guy sooka osabe nkusaba weewa obudde n'obudde bumala ku university busabiremu ffe tetwabimanya twali tulowooza nti tulina kunoonya ssente ffe twalootanga edda n'ogamba ndoota nina okwegulako emmotoka nga sinaba kufumbirwa njagala mpangiseeko ennyumba yange ngibeeremu emyaka nga 5 nga sinafumbirwa njagala byonna obikola naye ng'oggyeko by'oloota n'obulamu bulina bye buleeta omusajja agenda kujja mu bulamu bwo ngulaba omwetaaga omusajja agenda kujja mu bulamu bwo ngulaba tolina kuluzinga chance eyo naye nga si mutuufu olabe nga ye perfect guy and besides that
abantu batabuka no nga bamala dde okubeera ne ba perfect guy. Nze omusajja gwe nali ndota, gwe nasoma naye, gwe nafumbirwa, but with time ne mutabuka. Mukama nabata kuyambe ne mutabuka ng'okyasobola ofumbirwa walala. Osobola okubanga n'okufumbirwa tekikyasoboka. Ng'okuze ng'olina tuloolera abaana obeere nakyeyombekedde. Era ebintu bino bihappeninga. Si ku muntu ki era tokeranga enkya osanga omuntu nze ndaba nnyo ku TikTok wano nga mujajenga abantu basinga mothers abakazi abakola sweet oba okola ki oba oli mugagga oba oli mwavu disappointment ekutuukako nga si gwe osazeewo. Tosalawo, si gwe asalawo. Olunaku lw'okitegera nti tekiri mu ngalo zo. Tekiri mu ngalo zo, kiri mu ngalo za Katonda. Lunaku lw'ogenda okera enkya ofukamira osabe. Mwina bigambo. So ngezaako okwogerako n'abawala abo abali ready okuyiga. Abali ready okuyiga, ng'oli ready ogamba njagala nfune perfect man. Ensobi ze twakola gwe sizo olina okukola. Tokyamuka. Rule number 1, mbalaba mugamba rule 5. Be ready to be alone one time. Rule number 1. Ebya fantasy biveemu namba 1. Ebyokulaba ng'omulungi ennyo biveemu namba 2. Ono ayongedde n'agamba abawala nti obulungi bubalimba era bwe mutyo bwe musubwa abantu be mwandibadde nabo olw'okuba mulowooza nti mmwe muli balungi nnyo okubeera nabo. Obulungi butomeza abantu. Obulungi butomeza abantu. Ne bw'obadde olina okufumbirwa omulekawo ng'olowooza bulungi bwo. Obulungi bukutwala n'okaddibwa ng'olaba okyalinayo emikisa mingi. Naye emikisa egyo bwe giggweerayo kwe kubanga sijja kugamba nti age. Osobola n'ofumbirwa ebbanga lyonna ng'obadde ofunayo bugayi bwo nga sometimes you can have protected system omufunye. Bwe mutamufunye olw'excitement ofunye embuto oziggyemu n'ofuna gayi w'ebirooto by'okutama eyo mu myaka emituufu kati otandise osalawo otandise okusalawo ng'omuntu omukulu oba ategeera nga tokyasobola kuzaala. Ng'emyaka gyayitako wali ogoba career. Nze mbalabye abakazi bangi kuba kyetulina okujjukira abakyala mwenna nti ffe tulina limits ku bintu bingi. Abasajja tebalina ddi lwe bakoma kuzaala. Kyokka abakazi ffe tulina lwogenda actually bwoweza 35 bwogenda mu ddwaliro balina ne ke bakuteekako ak'enjawulo. Otuukanga n'emyaka egyo oswala ogyogera ng'oli mu labor ward nga bakulaba okyalwana. So n'olw'ensonga eyo Mukama muwa akabonero ky'omwami njagala bw'ati. Genda n'amagezi go. Muleke ebyo ebyokuba nasimanya Gaye alina amasa malungi. Gaye alina dental formula. Egenda kuyamba ki? Wangi? Gaye alina emmotoka ennungi. Agisomberamu abawala. Iyujula bennungi gye weegomba. Buli muwala gw'afuna. N'oyo omuwala abagamba Gaye alina emmotoka ennungi. I can't lose this guy. Anyway guys, thank you so much for watching. Make sure that you don't forget to subscribe, like and share. Tap the notification bell so that you can get notified whenever I upload new videos. Bye bye.